Butereevu osinzidde wano ku Uganda empya amanya Franklin mwebale kubeerako olunaku olwaleero tuzze n'emboozi ya Haruna Mubiru ng'ayogera ku nsonga z'omukyala Kemi Sera era nga sinnagiba wanjagala nsooke ennyonnyoleko katono Kemi Sera ebibadde bimutuuseeko ne byafunye mu wiikisi ebbiri eziyise emabega. Kaakati omukyala ono Kemi Sera yavaayo n'annyonnyola n'agamba nti Hajji Haruna Mubiru akuba abakyala era nga abantu bangi abazze ne bakonfaminga ku nsonga eno nga kwotadde n'omukyala ayitibwa Farida. Omukyala ono yali abeddeko ex wa Haruna Mubiru naye avuddeyo ensonga n'agikaakatiriza nti omwami ono akuba abakyala wabula awo nga tuvuddewo Kemi Sera abadde embeera gy'alimu essaawa zino si nnungi, embeera gy'alimu essaawa zino si nnungi nga bw'okiwulira era ng'olunaku olw'ejjo yabadde ku studio wamu ate n'akubibwa ekintu oba kye twandiyise emizimu nti yakubiddwa ebintu ebitategeerekeka. Abasinga obungi mubadde mutambuza emboozi eno. Kemi Sera embeera gy'alimu essaawa zino si nnungi era ng'olunaku olw'ejjo famire yabadde emututteko wa Pasita Bugembe okuba nti bamusabira olw'ensonga nti alogootana ebintu ebitategeerekeka, alogootana bantu, alogootana bayimbi, alogootana baami be, alogootana baana be, ebintu by'ayogera biri awo tebitegeerekeka. Olunaku olw'ejjo Pasita Bugembe yasobodde okuba nti amusabirako kubanga famire ye yamututteyo ate abe nga ayambibwa wamu ne management ye. Kyenyinza okugamba nti embeera essaawa zino gy'alimu si nnungi, embeera essaawa zino gy'alimu si nnungi wabula Hajji Haruna Mubiru avuddeyo okwogera ku nsonga eno era nga njagala nkuwe odiyo eno owulirize ebigambo by'ayogedde otegeere ddala kituufu ki ekigenda mu maaso. Mu mwenna abali eyo njagala mumanye amazima agali wakati w'abantu ababiri bano era buli omu njagala awulirize n'obwegendereza Hajji Haruna Mubiru nga ayatulira Kemi Sera. Njagala buli omu awulirize n'obwegendereza. Amanya n'eddoboozi Franklin nga bulijjo. Subscribe Uganda mpya, mwebale kubeerako, mwebale kwekuumirako. Kambawe odiyo eno mugiwulirize. Tamanyi gye byava kakati banaye mutumalamu amaanyi ife abayamba nituwefuula nigabo b'okuyamba kubi naye nga ebyo byonna all in all Hajji tosiibula soko lindeko ogambye nga tetumanyi gye byatandikira gye byava ebyokukola emigaati n'okufumba emmere. Hajji nedda tuli ku mulamwa guno mulala guluwa omukyalo ono yatunyumiza. Okimanyi nti ye yali ne mu kasaale? Omanyi njagala nnyo oluyimba olwo lekangana n'akasaale okimanyi nti linako wamusanga n'otandika muteeka mu vidiyo n'alyoka afuuka mukyala wo oba nze sibimanyi bye mumbuuza. Ekirala kati kambabulyeko buli mubeera ku TV mwefuula abantu abakulu bwe mubanga mwogera ebintu bino munoonyerezenga. Owulira? Munoonyerezenga. Ekyokusatu abantu muli ku brandi z'abantu musuula. Okitegere gw'oyagala okumanya n'ekyoyagala okumanya tekingattako wabula kikola ki kinjawula bwawuzi. Okitegedde? Kakati nze nina abaana bange era neetondera abaana bange abawulira ebibuuzibuuzi bano bye boogera aba bali mu mizannyo gyabwe simanyi. Lindako katono. Abaana bange mbeetondera neneetondera abakyala bange famire yange okuwulira ebintu bye bawulira nga byonna sibinaako idea. Neneetondera abakyala bonna mu ggwanga okuwulira bye bawulira nti nze nkuba nze siri muzi wa misango. Okitegedde? Era ndi muzadde ndi taata ewaka mwe mutulabanga mwe tuba mutumanyi ne twogerayogira naye tuli bataata abatula n'abaana baabwe ne tubabuulira ensonga nti eno omusajja ajja kuva eri akuba omwana wange Raymond Nancha amukuba olw'okuba yawulyako nti kitaawe yakubanga abakazi. So kati ebintu bye mwogera bibi ne mu profile yange nze ndi muzadde lindako kyegamba nze ndi muzadde netondera famire z'abakyala bange. Okitegedde? Kubanga bwe mbuli mwogera muleeta erinnya yogera mbambi yogera tujja kuyamba tuliwo ku lulwo bambi yogera yakubanga atya n'olyoka ogamba nti ate nojjayo n'amawulire agagamba owulira nojjayo n'amawulire agagamba nti oyo nno oyo omu ku Hajji Haruna
ewasa muwala wa Ntake, ewasa muwala wa Lumala. Nze simala. Lwaki mulandulula ne muleeta ebyedda? Tuli ku kyaleero. Yes, nawasa si musango. Era bakyala bange mbayina. Bakyala bange mbeetondera olw'embeera eno gye muwulira gye siinaako idea. Era sigenda kwogera kigambo kyonna ku muntu gwe bagamba nti ono ye yagwedde kino. Ekirala mbajjukiza tuli bazadde naawe kijja kukererako boyogere ekintu kuba oteekamu Hajji Haruna bajja kuleeta nti yakuba omuntu noba wabba bajja gamba wakola ki wabba. Omwana oyo alibanga asaba omulimu ba mu UN bajja kunoonya ku profile ye mabegeno balabe nga mulimu kitawe yakubanga abantu bajja gamba nono kiki bamumma omulimu. So bannange please bwe mubanga mukola ebintu byammwe munoonyereze muleme kwogera kufuna likes. Tuli competition eza TV olwokuba mwe mwagala balabe TV zammwe mwe mubeere nga mushootinga waggulu. Neda please tuli bantu bakulu naye tunoonyereze. Sikirina kaidia ekintu kyebyo bye boogera bonna era neetondera abakyala b'eggwanga neetondera mikwano gyange. Simanyi kijja bayisabye olwokuba bandabyeko mu kamera naye baŋŋaanye okusirika naye okusirika kuluma okusirika kuluma nga olina ansa y'ekintu bannange era nze ndi wano okusirika kuluma naye kansirike.